Halima Namakula agamba nti kino akikoze mu kuwulirira wamu essanyu ne bamaama bano abalina ekirwadde kya fistula okusobola okufuna essanyu ku lunaku lw'ensi yonna. Ffenna abawawi ekibiina kye bayita Women at Work International abangi kye bayita wawi tusazeewo nti tujje mu ddwaliro e Mulago mu fistula ward tusobole okulumba abakyala bano abatasobola kufuluma abazze okubajjanjaba ne tubalumbe tubawe ku bulabulabo era nga twegattibwako ebitongole bibiri ebituyambyeko okulaba nti tubaleetera ku birabo. Leero lunaku lw'abakyala lwa ssanyu olukuziddwa mu nsi yonna naye abo abali mu bulumi ku lunaku luno kya nnaku nnyo. Wano omuyimbi Halima Namakula walabidde omugaso mu kukuza olunaku luno n'abakyala abatawaanyizibwa ekirwadde kya fistula mu ddwaliro e Mulago. Olunaku olwaleero abasajja be balina okutulabirira be balina okugaba era be babadde basinga okugaba bye tuleese twegaseeko Capital Shoppers yetuwadde packages zonna ze tututte ne munda muli era mubaddemu aba Bidco abatuteereddemu sabbuuni abakyala beetaaga sabbuuni bannange bwe mubanga gye muli eyo abasobola okutuwa ku sabbuuni abasobola okutuwa ku mazzi abasobola okutuwa ku buli kimu byonna ne diapers bazeetaaga nnyo. Akulembedde abakyala bakola nabo okulaba nga bassa akamwenyumwenyu ku matama g'abakyala abatawaanyizibwa ekirwadde kya fistula. Tubadde basanyufu basaze keeke kubanga olunaku lubadde lw'amaanyi era nga keeke eyo mutabani wange yavudde bwerwa muta Nicholas Sengendo yeyagambye nedda abakyala balina okulya ku keeke n'agibagulira n'agiteekawo era mutabani wange yoono Nicholas mbadde n'abayimbi abalala bonna ababaddewo abakatandika ensonga endese z'abayimbi abakatandika nti bakule nga bategeera obagejje nga bategeera nti buli erinnya bwe lirinnya naawe olina okola ki okugenda n'oddayo eri gy'ovudde wansi n'oyamba abantu. Namakula akubidde bannayuganda bonna gye bali omulanga okumwegattako mu lutalo lw'okulwanyisa ekirwadde kya fistula mu Uganda okuyamba abakyala okuba n'ekitiibwa nga bazaala. Stephen Mwiri, WBS TV.